kati mkyagera yabadde nyeebwa Kabanda yalidde nyeebwa ye gwe wawuliriza mu bigambo bye tolidde nga agamba mubagambe mbwe emikono tegiwera amawulire bagamba mikono oba lisiti bagamba fojali nti lisiti yagidde mmanya gani ga Kabanda kati mwami Kabanda atugamba ki fe nga bannamubende agambye nti mubendera Kasambya terina NUP siwe kiri tolina oyinza raba kipande kyagulanyi center mu president wa Omulonde addako ate ng'era yabadde mu buyinza newankubadde entebe ye waliwo yagiremera ofisi ye NUP mu mubende yonna district ofisi weziri kitundu kimu omusinga ofisi nene Kasambya ewuwe yajja kulembera gyakiki yabudamye ayina yamaka ayina nyumba erwegula emaze banga ki simanyi we yagimalira naye nga kino kyenjogera muno nti attacking him kubanga muwe kitiibwa ngo mukulembeze nze face yange wagiraba mu kamera sawa zino simpya tubeera naye ku Prime Rose tubeera naye ku Joyce siwa akasiba enaku zino engeri gye tuli mu campaign abakomi takyatambula nnyo nabo bangi naye amanyi kyateekawo ku Prime Rose wabaze ne Kabangaliye oluusi baggala n'ekkubo Kabanda Kabangali bagikiika mu kkubo wabayingira Prime Rose abadde bagenda ku Joyce ne muyimirira n'asooka ayingira Prime Rose oyogera walabako oyogera byamula ku Prime Rose wasanze ndi neighbor byenjogera njwanjwa ajagamba nti nnimba amawulire genfunye ku muvubuko ono abadde avuganya ntegeddeko nti n'okugenda ku isi teyagambyeko bantu bamwerekere ne ntegeezebwako nti banne bamuyita n'omuyita nga 22 awerekere ku baali banominatingiddwa okuli Sempire Edward Wabwekola South n'abalala bandagizimana nti jangu tubegende nafune nkyatukuwe omukulu n'abagamba tajja sobola baba batudde nga bamusanga ku isi bamubuuza ono nakiwano nti mbadde nze kulaba process yankya bw'enaatambula mbwaggwemu ekiwuggwe geega amawulire ge nasobodde ogatharinga about the candidate who was arrested olunaku olwabadde olweggulo nga tuclosinga nominations akyali ku poliisi yasuzeyo ne kati akyaliyo nga ekyamutwazira ku poliisi fojale ogwo omusango okusinziira ku mwogezi akavidiyo ndabika kabatereddewo wali bakalayo oluvannyuma sente zeyawaddeyo entuufu bintu bingi kuba yamadde nakwata miliyoni 3 waawo n'ekintu nti webanga lisiiti eraga nti si yasasula eraga nti si yasasula n'akwata sente mu kashi kyabadde kimaze okuyitibwa kibaali baagala kyabadde kimaze okuwanga kiwedde kyabadde tekinawo wabula obuzibu nze nkyakuwa kuwaffe tuli beniyo tandika obuzibu obwokubiri bugirawa kuba ine mweyimirira beyaleese bagenda otandika okusayininga okuteeka nga mu system taliimu beyali awaayo nti balina mweyimirira omu yabadde taliimu kyekyayongeddeyo omusango ne bamutwalira ddala ku poliisi naye nga kiri kyabadde kikola ki kiggwa bino byenkugamba mbijja mu trusted sources trusted sources ekyo ekyokubiri ekyo NUP n'engeri gye yagala erabise singa baali bakirimu bulungi munda at least Kabanda yandadde akwata sente n'aziwa omuntu omulala lisiti n'efulumira mu manya g'omuntu omulala ng'omuntu atayagala kuswala nti yaguze opponent okategedde kati yo NUP yakikola ekigenderedde era kati nga public etegedde ani yenyigidde mu mivuyo obako kategedde wali bamulaga n'abatulaba bagenda kugoberera abatulaba bagoberera kati abatulaba bagenda kugoberera yes naye akantu kalabye nti bamuwa obubonero tugeze nti ayingidde munda mu NUP bamulaba ayagala beyambisa ne bamulekerayo akantu naye twagala lisiiti zifulume nga gwe yazitaddeko omukono teri kwebuzabuza nakwega kati ekyo kiba tekirabula audience kirabula abatulaba kirabula buli agoberera ensonga eziri kiini nga ye abeerawo okuwuliriza bubaka si kubeera ne excitement goberera yes kyagera Peter emikono simanyi fojale naye tandika okunoonyereza bagambye nabawonuka tanakwata simu tanabyogerako bafuladi twabyewala naye yes babyewala waba yakola fojale mpozi lisiiti zafulumidde manya gani zafulumidde muga Kabanda mpozi Kabanda yabaddaani yabadde opponent we ku saidi ye NRM awo n'omanya dots n'ozigatta nomanya nti NUP emukubisiza gugwe kubanga omugezi yenna ne woba olina omuntu gw'ogula tugeze abagaga balina omuze
waba ine byobugaga bye ngabikweka ajja kujja munza atalina sente tubaita money laundry kati nga otulaba business ez'amaanyi mu kibuga laga muntu ngakulakulanya ku speed ayinza okuba ino omukono ogumuli emabega naye nga talisanga nga lisiti eriko oyo amuteekamu Isaac abadde mu nkoko kijja kityanga endagaano eraga nti yeyaguze bajja teekako endagaano Isaac yaguze oluvaawo nga bagenda ne batransfaringa ebintu nebabana ne babijja mu manya gange ne babiwa nnyini by'omugagga ye mwennyini kati ne kino Nuupu yakamukubisiza yakubisizaani Kabanda lwaki lisiti zasigala manya gene ziraga nti yeyaguze omwana kijja kityanga ate lisiti z'omuntu weenaalemu ate opponenti wo zisangibwe nga ate opponenti wo akuvuganya ku kibiina ky'otayagala zatute mu isi zimulabisa nti munafu ground tayina Kabanda kulade bagobye abantu babadde abo basatu Kabanda ye mwennyini ayogera emmotoka ye teyayise yatuuse wali awabeera ebikomando n'agifuluma n'ayitema ebigambo ebizimbe ng'abantu bamuyimba kimu omubbi wuuyo mu kigagga kakasa omuntu omulala naye mukuwe Meja Kakooza teyakozeseza kubeera ate yaze na yekka okumunominatinga yayise eri wansi ng'ayita ku kaazi noyitawo kubagiyita hoteri eri awo Villanova nayambukawo ne yeesolosa n'ayingira ofisi za isi nga talina muntu n'omu amuwerekedde wemanga byenjogera byanjwanjo baveeyo bakakasa abantu nti si bituufu naye kyakabanda omugoba nga sinakiwulira bamuyimbye omubbi wuuyo yabaki ate kati bonna si babbi ba ssente z'eggwanga ate Amongi yamanyi embeera za muzeeyi za mwami Museveni Museveni mwina ekintu ekimu kye mutategeera mu butonde bwaffe kati kanzire mu butonde bwaffe katini Banyankole Banyarwanda tulina embeera etubeeramu etasobola kuva mu ffe ntufe tetumala geesiga ne bonnaaza nonnaaza n'amabega naye nga you don't belong to me tomala geesiga era in the end nze gyokoma okunoonya ebinsanyusa gyenkoma okunoonya how will I eliminate this person kuba agoyinze deep mu bintu byange ng'ate sandiyagala is not part of me kiri mu butonde kyova olaba ogwo omusajja yeyita Kabila endala owasa omukazi Omunyarwanda n'akuzaalira abaana ng'abaana bonna bafaanana ye nga tewali akufaanana kumbe ba anka abakyala bamwanyinaze njagala ombuulire road blockage we wali osanze traffic ng'eyimiriza emmotoka etise kasooli ng'etise amatooke n'osanga ng'emmotoka y'amata eyimiriddewo jimpe yo road blockage anti emmotoka ezo zibeerako number plate za NGO kitegeeza ki baba ba investor baba investor eyo tuveeyo njagala mpola olunaku olwo lwe wali osanze nga we bakola omusajja atembeeya amatooka 3 ku kagaali lwe wali osanze omuntu avuga piki y'amata nga bamugambye ssebo oleese ebidomola by'amata 10 mu tawuni tuwe Mpooza mpaayo olunaku olwo ne banga agezesa okwata enkoko 3 oyite mu tawuni ng'ozitembeeya ssebo leeta wano Mpooza ekibaddewo kibadde kya Ffojjale omukulu Kyagera Peter aleese risiiti nga nfojinge bwe tukubidde bakama baffe e Kampala bagitukeberere mu system ebadde esoma Kabanda David omusango gwa Ffojjale engasa abalina sasula $4,800,000 naye ffe tetusingisa muntu musango ekiriwo kati akyali ku poliisi akola statement tukyalindako naffe okulambikibwa bakama baffe oba tusobola omunominatinga oba tulindeko amateeka gakole ogwago n'olwekyo nange mbadde nkyalinda ssimu kulaba kubanze nga nze siyinza kwesalira okunominatinga muntu ate akoze Ffojjale ku fayiro yeemu gye ndi mukolako so nyina olinda bakama wange ne bandagira ekyokukola kye ŋŋenda nakyo ekirungi tukyaliwo wano nabo ndowooza abappa tebagezaako okukubira abantu baabwe bakwatagane n'abaffe ne legal department yaffe bambulire ekyokukola nze sirina buzibu mba munominatinga
tutegeddeko nti paati esasudde obukadde 3 okubeera ng'abeera nominated. Kikyasoboka oba tewakyaliwo avenue yonna? Teri tteeka lye baakola ku lwazi, amateeka gonna gakyuka. Bwe kibanga in their own wisdom balaba nga tusobola omunominatinga, tekirina buzibu. Naye saagadde nnyo bakulirize kyaga nti Mufumbiro bamunominatinze nga taliiwo. Mufumbiro teyafooginga kiwandiiko. Ebibye birala nnyo ku biwandiiko. Kikizibu ekyange kyennyina nti ate omuntu byampadde bye biri forged. So kusasula oluvannyuma tekijjawo musango gwasoose. N'olwekyo nina okulinda okuwabulwa bakama bange, nze ngenda mu maaso ne munominatinga bwe kibanga kikkirizibwa. Tubangizaako bassebo ne bannyabo mwenna gyemusizira okubanga mutugobereramu bala okubanga gye muli. Tuzza olunaku lwaleero omunyarwanda wa Bobi abadde abuze, ayaka abadde mu nkoko. Mbadde mu struggle. Mbabuzaako bannaffe abawangalira mu ggwanga Uganda, abali emitala w'amayanja, bannaffe abali US, UK, Netherlands, Oman, Dubai, Saudi Arabia, bannaffe abali German, bannaffe abali South Sudan, bannaffe abali Kenya, abali Rwanda, tubabuzaako ne tubandirizaako mwebala okubanga gye muli guys. Mbalaba mubeera omwo mu comment section ne mwagala okunteeka ku kisenge naye nga mbalaba wenti ne ngamba bano nno balaka tebammanyi. Naye guys funa obudde ne mpitamuko mu comment section wadde olumu ziba replied nange olumu nziddamu naye mpisaamuko nendabaawo abaana muyina olugambo. Bampadde emboozi yanabanja mbu bamutwalako ebutabika muwakaki Budabika. Abaana babadde mu comment section okwo tinabanja bamutwalako ebutabika. Nagawa bamutwala ddi nze nanoonyeza ne bimbula. Babadde mu comment section. Tuze n'omunyarwanda asooka ayinza okubanga okwogera butabika alinga bano abategeeza ntuusa kusheera awo naye nga siga nti akutwala kusheero. Sooka obuze kuba tulaba munyarwanda wa Kyagulanyi. People power, our power. Our power, people power. Mwena abatwala obudde bwammwe ne muteekamu ne ssente zammwe eza data. Tulina n'abatandise omuze gw'okwokya bakuba bookya ba panelist nze tebannankolako. Nga bookya ki? Webale kwanya nsonga message nejja nagwe nalabye juuza ali majje Somalia. Nadde ndi awo nga Kalusha ndaba amuwaana bulala amusajja mugezi n'agenda ne mu inbox. Kyogamba baffe bakoddwa abatulaba tujja wano kutuwa emboozi mbadde nkyeyanjula saagala oyo nonenokwenda abamwe bali kubeera kuyinza omunyarwanda Kyagulanyi nga bulijjo okuva emubende akabuliriro mbadde seekwese mbadde siri mulwadde mbadde mulamu nnyo tteke nga akagulu nsambira akagulu nga janzi. So tubadde mu struggle nga tugezaako kubanoonyeza na kusaggula wano na wali kubanga ensonga kati we zituuse emmere n'atera okujjulirwa awo abatalinamu wano baba tebajja kusurvivinga. So ate nga naffe abali ku lujjuliro wano abali mu control tulina okumakinga sure nti bali banaffe abali emabega abateesobola tubategekerayo akantu ak'enjawulo be bammwe. So kyembadde nteekateeka eyo gye mbadde. So yezo omunyarwanda wa Kyagulanyi nga yonna nabagambye ne mukwano gwange wano Edi kakatitegeera ontegeere muki nze ndi wa mawulire kano koni mukunywa mazzi just mimiro gye munaye. What is the color of water? Obadoma kumacha banaye ekyo ennaku zino abantu nga bakutoba okunywa obukimanyi n'atulaba alabirawo nti kakati yalayika ataliiko igwe banzi tuyinza kujoga balabi baffe kujja nga okutte bitamiiza jogonze simba n'abantu tetubikola kukitamiiza anti olinga abuuza gano this is water ekiganteseza muno akacupa bakalese kanyogoga nnyo. Why are you explaining a lot? Okay, let's leave that. If you know that you are innocent. Mbadde nkuluwisaayo kati nkuwadde suspe audience ejja tugamba wadde suspe ojalabe ebbanga linnaddamu kuyita bassebo ne bannyabo twabadde tulinawo tutudde amawulire ne gatusanga
candidate avuganya ku kibiina ekya ku kadi ya National Unity Platform yagiweebwa ekasambya constituency wali omukulu David Kabanda omukulu amanyiddwa nga Kyagera Peter gwe mujjukira obulungi Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe yakwata ku mukono n'agamba mu kuba akasajja akatambula ne mutabani wa Museveni omukulu nga bamukwatira ku kitebe ku ofisi za Electoral Commission. Mbuuliriza abaana mu mpa amawulire what went wrong, what happened, nti omukulu yakoze fojale muki nti mukusasula lisiiti gye yatutteyo yabadde eri forged eraga nti yasasula essente z'okubeera nominated eza EC kati ngeri forged ngeri mu style ki okusinzira ku returning officer agamba bwe bagenze okudiginga deep ku nnamba eyo nga babuuza bino biri forged byavuddewa amanyo teekamu nga galeeta Kabanda David ate omubaka gwavuganya ONRM awawuli ekinyusaawo munnange ne tutuula omukulu ng'atugamba bino tebiri fojale tumubuuza weeyaayo amawulire genfunye ku muvubuka ono abadde avuganya ntegeddeko nti n'okugenda ku isi teyagambyeko bantu bamwerekere ne ntegeezebwako nti banne bamuyita n'omuyita nga 22 awerekere ku baali banominatingiddwa okuli Sempiri Edward Wabwekola South n'abalala bandagizimana nti jangu tubegende nafune nkya tukuwe omukulu n'abagamba tajja sobola baba batudde nga bamusanga ku isi bamubuuza ono naki wano nti mbadde nze kulaba process yankya bwe n'atambula mbwa gwemu ekiwuggwe geega amawulire ge nasobodde gatheringa about the candidate who was arrested olunaku olwabadde olw'eggulo nga tuclosinga nominations akyali ku poliisi yasuzeyo ne kati akyaliyo nga ekyamutwasiza ku poliisi fojale ogwo omusango okusinziira ku mwogezi akavidiyo ndabika kabatereddewo wali bakalayo oluvannyuma sente zeyawaddeyo entuufu bintu bingi kuba yamadde nakwata miliyoni 3 waawo n'ekintu nti webanga lisiiti eraga nti si yasasula eraga nti si yasasula n'akwata sente mu kashi kyabadde kimaze okuyitibwa kibaali baagala kyabadde kimaze okuwanga kiwedde kyabadde tekinaawo wabula obuzibu nze nkyakuwa kuwaffe tuli beniyo tandika obuzibu obwokubiri bugirawa kuba ine mweyimirira be yaleese bagenda otandika okusayininga okuteekayo nga mu system taliimu be yali awaayo nti balina mweyimirira omu yabadde taliimu kyekyayongeddeyo omusango ne bamutwalira ddala ku poliisi naye nga kiri kyabadde kikola ki kiggwa bino byenkugamba mbijja mu trusted sources ekyo ekyokubiri ekyo kati abasinga bwe tuba twogera ku politics balowooza kwesimbawo na kulonda ne batamanya how the game is played kati kinabagamba nti nze nkiddamu ate buli otunaabeera nga wano nja kibagambanga nti Kyagulanyi mulengerera wala nnyo yewe omusajja ategeera empiki bulungi nnyo kati nze kambawo ekyokulabirako olowooza singa yavaayo n'agamba Mpuga yalya ssente zammwe naye nga Mpuga tamubadde ku lusegere ngera tabadde munuupu nga yamugoba bugobi ne babuuza ki ekimugobeza yalidde ssente nga naye abadde talina kifo ky'amaanyi munuupu abantu bandigambye era kazirye ndaba munuupu wadde tebamufaako si bwe kiri naye yamutegeera kikyali n'amusembeza kati noono gano ze saddaaka zituwaayo mutya nti fenga niyo pitutuula netumanya kati owakabanda tulinayo candidate azitowa kyenkanaki kyazitowa bwati muyabayaba so ejjabera target nyangu okuva eri Kabanda ajja mu attackinga it's a bait totakimenga tona kikenenya ndusu it's a bait kati bino ebikolebwa kitwale kuba tukimanyi mu bintu bya science byonna ejinja likula kati enkuba gyeko mutonya ettaka liri eribaddeko ne likulukuta ejinja ne libeera exposed atabitegeera agamba ejinja liri mu kkula kumbe ettaka libadde nga libikako lyeriri mu kugenda erosion yeritwala enkuba erikulukusa ejinja ne lirabika wayita emyaka 3 wano wali olabanga awatali jjinja nolanga waliwo oguyinja oguwanvu kumbe ettaka likoze eki enkuba yalitwala kibuyaga yalitwala nolabanga waliwo oguyinja agamenja gonna golaba gaali anda kati Kyagulanyi yekibuyaga eyajja kunta nga tanajja mu byabufuzi zino geemu zaali zizanyibwa naye nga tetuziraba
ngira batekawo candidate oli namugula nangula bigendo tuka kati kyatwewunyisiza lisiti yoli kwasasulira sente erete ate amanyaga opponent we Kabanda David ate nga gwe bawa kadi ngate tuyina bamemba abamu ab'NUP beba makadi nga bali competent n'okusinga oyo akantu ako kategedde kaddemu atulaba kwali akalabe okyegedde example kajjinja eryo kati bano bakyagera n'abalala betuze tulaba ndoza balabye basalirwa bamuwereddewo ebyo byeggulo kati nkujira bamuwadde biki lengero ono obeerawa agenda atandika campaign omwana yavudde mulonda musisi wa chapati alinya ku stage akwata akazindaalo yasomedde basalirwa nabanze sisobola mulonda basalirwa goli wano maze emyaka 7 mu parliament wano Kyagulanyi yajja yakukubira campaign kati sawa zino tugamba kisawa zino ngate olima wamuliddemu olukwe oze wano ku campaign ku stage nga naye kwali mu campaign yezize kati president waffe njagala ngambe ba NUP nkingawe nakyogera nti our party is shaping up leaders, in fact future leaders abagenda okuwangala in fact ne baba bavudde mu bukulembeze nga bajja tula ate balungamya abalala abajja so mwayo process tulina okufiirwa abantu abamu betuwayo nga saddaaka ne tubaleeta bazanya akazannyo formulabe wa falowooze mbu akubye ekibiina kumbe fe twalinayo omuntu waffe gwe twamutega kati Kyagera yabadde nyeebwa Kabanda yalidde nyeebwa ye gwe wawuliriza mu bigambo bye tolidde nga agamba mubagambe mbu emikono tegiwera amawulire bagamba mikono oba lisiti bagamba fojali nti lisiti yagidde mu manya gani Kabanda kati mwami Kabanda atugamba ki fe nga bannamubende agambye nti mubendera Kasambya terina NUP siwe kiri tolina oyinza raba kipande Kyagulanyi Center mu president wa omulonde yaddako ate ng'era yabadde mu buyinza newankubadde entebe ye waliwo yagiremera ofisi ye NUP mu mubende yonna district ofisi weziri kitundu kimu omusinga ofisi nene Kasambya ewuwe yajja kulembera gyakiki yabuddamye ayina yamaka ayina ennyumba erwegula emaze bbanga ki simanyi we yagimalira naye nga kino kyenjogera muno nti attacking him kubanga muwe ekitiibwa ng'omukulembeze nze feesi yange wagiraba mu kamera sawa zino simpya tubeera naye awo Prime Rose tubeera naye awo ku Joyce siwa akasiba ennaku zino engeri gye tuli mu campaign abakomi takyatambula nnyo nabo bangi naye amanyi kyateekawo ku Prime Rose wabazze ne Kabangaliye oluusi baggala n'ekkubo Kabanda Kabangali bagikiika mu kkubo wabayingira Prime Rose abadde bagenda ku Joyce ne muyimirira n'asooka ayingira Prime Rose oyogera walabako oyogera byamula ku Prime Rose 1000 neighbor byenjogera njwanjwa jagamba nti nnimba kati nga babulokingira kye anti waba fuluma balina blocking abaveero ne musooka mulindako aveeyo mukulu byenjogera byanjwanjwa Kabangali yo nkimanya agirina n'ekyo ekyokubulokinga ekkubo yaani waba afuluma ati balina ogiteeka mu kkubo tomugwira ireka eddalo then wabeera ayingira balina ogikola ki omusajja yabagambye Kasambya teriyo wadde akapande akalaga Kyagulanyi wadde ndowooza mwakkiriza nti amaanyi agabakubya amaanyi agatukubya ow'ekitiibwa Kyagulanyi Center muwe bale kujja bino twandibitegedde ddi nti ki nti abasajja ngaabo bavaayo ne bakunamira mu maaso ga kamera kati what are they proving candidate mikono gya and whom are they proving to baprovingira eri ggwanga nti mikono gyabuze ngoma yabulwa emikono mu constituency bamaze mu buyinza emyaka emeka myaka abo abayero Kyagulanyi ebyobufuzi abimaze mu bbanga ki myaka kumpi kati era obaleena mbala anti watandikidde nayingirawo ng'agamba nti kuba president seena gibanga ena kiba kyegeeza wetudividinga baba buli mwaka ye wakulemberedde omwaka wakulembeddewo 10 myaka 10 oba kitegedde kati what are they proving mbadde manyi nti ebikolwa byabwe bye bakoze byandibadde byeyogerera nga fe abantu to defending abo kati why is it that we are defending his excellency Robert Kyagulanyi Center instead of them naye kati NUP mwafiriddwa ekifo ekyo mu district ani
ate nga president yendosinga omuvubuka oyo Kyagera Peter lwe yali muno twafiiridde ekifo ekyo kyekasambya kati ate mwinayo NUP kyo kyagenze kyena soose nakyo wakitegedde kati abategeera ebyetambula by'eggwanga ng'engeri gye litambuzibwamu kuba kino Kyagulanyi kyatutuma oba kyayagala ffenna abavubuka tuzibuke amaaso tutegeera NRM bazibu mazima lwaki enkwe zijjudde buli wamu ne munuupu akakasajja kale kakaalidde era temugeza ne musala omugambo mbu Kyagera yalidde yakoze eki yanywedde ate yalidde ki waliwo amaloboozi ge nafunye nga yina sobola ogakuzanyira nga balina omu gwe balumiriza nti ye yatuula mu ddiiru okutuza ddiiru ya Kyagera n'amenya amannya ne Nanyanzi Hope Felista baseetinga mu seetinge Kyagera baseetinga mu seetinge balumiriza Nabawanuka Sumaiya muka audio kenina nagenza obuuza bangambye ye Musoke atuula ku executive committee eyawani Mubende nga kuteereko ogawulireko osobola oteekako ne bannaffe bawulira ate bino byaffe byange naawe bagampadde mwana bino si byange naawe bino byaffe bya audience mwana abadde agiraawo bino bya agampa ngamba okay oba gabaddewa awo simanyi ulira nkubuulira amazima gali bwe gati amazima gali nti bino ebintu olowooza nti byatandise lwaleero byatandikira akaluka 221 wekaggwa akaluka 221 wekaggwa Sumaiya agenda atuula ne Kabanda bakola endagaano n'endagaano egamba Sumaiya ava ku district nimwe bino ebintu mubimanyi nobimanyako mmwe mubimanyi kumanya akaluka NRM akabadde akapulowinze bulungi nyaba mwene babeera mu makomera abamwe batemerwa ezagala agendayo nnyo naye kati kankubuulire abantu babadde bajja babagamba ku ledio lwaki olowooza Sumaiya abeera ku ledio za Kabanda lwaki olowooza kwabeera Sumaiya ne bamuwa ddiiru nga talina kwesimba ku district ng'alina agenda ku municipality ng'ensonga yakukakanya Nuupu ne bamusuubiza nti bajja mulangira ku kifo kyaki kiri ekifo kirekerewo okukulaniya afunewo omuntu oyo ne gundi n'ofuna Nyanzi Felista ali awo naye ddiiru minsoni eryawo ofuna Nyanzi Felista naye minsoni eryawo bamuleta buleesi awo kakati eno Kyagera naye yali muntu waabwe kubanga tebakkiriziganya na omuntu atali nabo atakkiriza kukuma byama byabwe tebakukkiriza kubeesembereza era abantu ekakubalwana paafu kubanga bamanyi yali ku nsonga entuufu okulaba nga bamukakkanya ekigendererwa kyabwe kiri ekigendera kimu kujja Nuupu mu Mubende naye nga beerimbiseewa mu Nuupu ye Sumaiya era Kyagera okubeerawo n'alemera kuweze kati kante n'eddoboozi lyange nga Sumaiya nali nakawukana naye nakubira ani Kyagera kandite eddoboozi yange muliwulira oba temwaliwulira bulungi kandite muliwulira eddoboozi kandireke kuba byonna babimpadde navudde gye nvudde nengenda otuuka ng'ensasagga omuliro gwaka sofa abaana nga bana bonna nga bagampeerezaako nga baŋŋamba Uncle Eddie olukwe lwa Kyagera okukwatibwa nti yakoze fojjale yabadde setup ya Kabanda nti Sumaiya yagirimu nenyamba kati okidiginga dipo kitegeera gwakiŋŋambye wano nti nze baŋŋambye kubanga pafu nga pafu kyeyamaani wa pate ye tanavaayo kwogera namukubidde n'agaana n'okukwata tayagala byogerako and which is okay kuba omuntu tosobola kwogera ku kyotakola kyotamanyi yaganye okukwata naye bwe nawulidde gano amaloboozi ng'ate banda ze abagabadde bagampa gasatulatinze dda response okuva mu Nabawanuka Sumaiya tennavaayo either okubyegaana oba okuklarifyinga which is okay naye kyenzudde kimu wane Mubende kyaka Nuupu erimu enkwezenge ezikolera NRM ate nga zezisinza obungi kubanga kankugambe Kabanda okutuuka okubanga bagenze okukeera lisiti fojjale ngeri mmanyage Kabanda ye n'agenda nze nalabya ku butambi ng'agamba ye ntono balonzi be bamubuze kyokka tebamukwatidde fojjale. It was not a contradiction, it was on their plan. Babeeko omu gwe bagaa nti gwamulemeseza ekya fojjale ne kijjanga luvannyuma kati ate alabika n'owa isi mu kukyogera yakyogedde accidentally babadde baagala gamba nti abamusemba babuze. Kati njagala gamba ekintu kino politically, yes, that is a trusted source. How sure are you nti is not a planted person? And oyakuwadde ebyo oba yabyogera
awo nze simanyi anti those are the games in politics n'ekirala kuba tugenze ne twogera awo nga ndi wano ndi mu kulowooza nga ebyo byonna obyogera n'ebyo nga mbiwuliriza njagala tulabe ebintu bino engeri gye bizanyibwamu bulungi nti nze NUP nsigala njiwa obubonero siri mugezaako giwaana NUP at large oba sigezaako kuwolereza abakulembeze bange ab'emubende naye baba bakirimu njagala nkulage nti NUP esigaza empiki ey'amaanyi ojjukira akakodyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamuke yakozesa mu kuleeta emmotoka ye eri yaleeta ensasage mu Uganda yagira mu manya ga muntu mulala ne bakitegeera luvannyuma nti yiye kati ne bano abaana katugende ku kyakyagera ekyali siiti eyo NUP erina engeri gye yagala erabise singa baali bakirimu bulungi munda at least Kabanda yandadde akwata ssente n'aziwa omuntu omulala lisiiti n'efulumira mu manya g'omuntu omulala ng'omuntu atayagala kuswala nti yaguze opponent okategedde kati yo NUP yakikola ekigenderedde era kati nga public etegedde ani yenyigidde mu mivuyo obako kategedde kategedde abatulaba bagenda kugoberera abatulaba bagoberera kati abatulaba bagenda kugoberera yes naye akantu kalabye nti bamuwa obubonero tugeze nti ayingidde munda mu NUP bamulaba ayagala beeyambisa ne bamulekerayo akantu naye twagala lisiiti zifulume nga gwe yazitaddeko omukono teri kwebuzaabuza nakwega kati ekyo kiba tekirabula audience kirabula abatulaba kirabula buli agoberera ensonga eziri kiini nga ye abeerawo okuwuliriza bubakasi kubeera ne excitement goberera yes kyagera Peter emikono simanyi fojale naye tandika okunoonyereza gagambye nabawonuka tanakwata ssimu tanabyogerako bafuladi twabyewala naye yes babyewala waba yakola fojale mpozi lisiiti zafulumidde manya gaani zafulumidde mu Kabanda mpozi Kabanda yabaddaani yabadde opponent we ku saidi ye NRM awo n'omanya dots n'ozigatta n'omanya nti NUP emukubisiza gugwe kubanga omugezi yenna ne woba olina omuntu gw'ogula tugeze abagaga balina omuze waba alina ebyobugaga bye ng'abikweka ajja kujja mu nze atalina ssente tebayita money laundry kati nga otulaba bizinesi ez'amaanyi mu kibuga naga omuntu oyo ng'akulakulanye ku speed ayinza okuba alina omukono ogumuli emabega naye nga talisanga nga lisiiti eriko oyo amuteekamu Isaac abadde mu nkoko kijja kityanga endagaano eraga nti ye yaguze bajja teekako endagaano Isaac yaguze oluvaawo nga bagenda ne batransfaringa ebintu nebamala ne babijja mu manya gange ne babiwa nnyini by'omugagga ye mwennyini kati ne kino NUP yakamukubisiza yakubisiza ani Kabanda lwaki lisiiti zasigala manya ge ne ziraga nti ye yaguze omwana kijja kityanga ate lisiiti z'omuntu w'enaalemu ate opponent wo zisangibwe nga ate opponent wo akuvuganya ku kibiina kyotayagala zatute mu isi zimulabisa nti munafu ground tayina Kabanda ground tayina the same happened in Bukedia the same happened in Bukedia kyabadde abasooka abasatu babakola batya babagamba sije balondera bali mu register mbidde waawe yaze waffe ebuwekula bannange ndozolaba njagala tujje politics mbidde waawa yaze waffe mu district ki Masaka wano tuli mu buwekula jazalibwa mubende jalondera bamugobye wabirabye sabirabye tonabiraba sinabiraba yawandikiddwa naye kulaali abatulaba ladies and gentlemen webale kubireeta kulale bagobye abantu babadde abo basatu Kabanda ye mwenyini ayogera emmotoka ye teyayise yatuuse wali awabeera ebikomando n'agifuluma n'ayita emayoga w'ebizimbe ng'abantu bamuyimba kimu omubbi wuuyo mu kigagga kakasa omuntu omulala naye mukuwe Meja Kakooza teyakozeseza kubeera ate yaze nayeka okunominatinga yayise eri wansi ng'ayita ku kaazi noyitawo kubagiyita hoteri eri awo Villanova nayambuka awo neyeesolosa n'ayingira ofisi za isi nga talina muntu n'omu amuwerekedde wema nga byenjogera byanjwanjo baveeyo bakakasa abantu nti si bituufu naye kyakabanda omugoba nga sinakiwulira bamuyimbye omubbi wuuyo yabaki ate kati bonna si babbi ba ssente z'eggwanga wuliriza mbidde wuliriza
yetuveeyo tatumalira budde bitalina makulu tubadde tugenze Bukedia mukuwadde ng'example abasatu bakoze eki tebalondera eyo omulala ne bawamba famire ye oyo mukyala gwe bawambira muganda we ne maama we abasajja abagira mu moroka ya Primo nga balina emmundu ne babatwala ne bagamba bagambe muwala waabwe akole ki ave mu kalulu then tukomawo olunabe lujja eggulo ko muwala wa Nuupu koyo wa Nuupu gwe twadde twakafulumya bamala nominatinga Anita Mongi computer nezifa muntu w'amaanyi tukomawo wa abamafiya teri ate batitiize amanyi tugalabira ku ki of course sawa zino bwonkwata nomega ekigo bali bajagamba Edi w'amaanyi bwekwata nenkumega ekigo buli jakasajja tukanyomera bwerere kiba kitegeeza we judge from competitions. You can't fight alone then nogamba ndi w'amaanyi. You fought with who? You competed with who? Amaanyi tugalabira mu competition. Tugenda ku wa Nuupu yabadde batuuka ate saawa zino n'essimu ze tezinaddako yabuze aliwa avuganya abadde agenda okuvuganya Mongo ayise wano kati anopposite omutuufu ye deputy speaker Jessica Lupu Tayebwa niwe aba yakola geemu ze nga tugambe yagoba Nuupu oba yagula abantu eyo bali tedi gwe wawulira mbu yawambiddwa tedi gwe wawulira nti bamukasolinze Tayebwa bw'oba oli wamwogerako munange mu scandals tomulaba mu anti kyegambye era y'omu yabuuza ebibuuzo mu kalulu ka SEC why do you spend 5 billion anti kyegambye ani opposite omutuufu yoyo niyo usanga otya mbu Kabanda ayise mbu wa Nuupu ng'ate siki eziraga sente zigidemanya owulira ng'oyagala okwata omuntu ng'ate ne tugenda Bukedia ne bakola ebyo mu computer zifudde the same thing that happened mu bululu obwaggwa ne bakubuuza lwaki results ze Kampala tezinatuuka ate ze Karamoja zituuse mbu network. Where are you getting results from? We design down platforms. Kugenda otunga comedy oyo singa teyali Kyagulanyi olowooza bino byali tebikolebwa before byali bikolebwa ne off the camera kati kamera off the media kamera kati Kyagulanyi bakubya kati nze nina kyendi wali wansasula sokoleke kati candidate kati kitegeeza ekyo kifo mwakiwaddeyo ano opposite ate twakiwaddeyo bamafia bakola bati bawamba and they kill kubono gwe bawambira famire ye mama ne muganda we ne babagamba bamugambe nti aveewo mu byobufuzi tadda ekyo kikolwa kyaki mafia kikolwa kyaki mafia kati then waliwo ekirala abantu kye baagala okutegeera okusinga kaawo candidate netwafuna candidate mu kifo ekyo already have exposed them their dirty games kati n'abagenda omulonda obagamba otya nti they should trust you ng'oyisemu ezo game ng'otya okuvuganya all credits to Kyagulanyi and the committee. Era we ngambira bannayuganda nze nkubuulidde oyo mukyala we naalemu gwesinkanye angambye bulungi nnyo baamala dde okutiikinga n'obululu buli mu box nti ffe tugenda kumala just kutuukiriza mukolo nange ne mbaddamu saawa zino mu kamera bannayuganda His Excellency yakeera ku makya n'ayogera ekigambo protest vote yali ategeeza ebyo byonna bye mulabye mwana twe enkoko ebeera nnungi ng'ogikutte wano ng'ogisala no ng'ogirongoosa naye ebeera nnungi nnyo nnyini ddala ng'oli mu kugirya oba mukategedde ngaleete mu protest vote nkaze mu protest vote already yatandika okuwamba abantu n'egyo emizanyo gye mulengera it's all about protest vote akaliro ke tubataddeko naye omukyala gwe yaŋŋambye nti mwamala ddambu n'abasibe baalonda n'omuntu eyafa before gw'omukaaga yamala dde okulonda okujjako abafudde kati baamala dde okulonda n'ali mukomera gwe baasiba gwe bali mu kusiba kati be basiba kati baamala dde okulonda n'enyongero mujjukiza naffe we gonna activate the last phase of protest vote temunagitukwatako eyo ate we gonna activate ate yesinga obukulu ku Kyamongo kati Amongo lwaki abantu babawambi
Abati yaki nange wenkubuuliza mbidde wewaffe nga yaze ne bamunominatinga si bana Uganda tetuli bana Uganda fenna okategedde abati yaki wabanga wamaanyi omuntu ngoli wamaanyi kankubuuze nze nalaba ku kasitole akakita nembwa nga bazisimbudde byonna bidduke kita yasigala yebasi niga nti ebiseera ebimu tolina kupuruva olwo abantu batalina kupuruvingira maanyi go leka abanafu badduke kubanga gwe okimanyi bw'otandika oba ogenze kati lwaki asiba ate yeeyita ow'amaanyi abanafu asiba bakyabuzaawo baaki okategedde akantu ako ayagala kifo nti kyazini tayagala kifo ate Amongi yamanyi embeera za muzeeyi Museveni za mwami Museveni Museveni mwina ekintu ekimu kyemutategeera mu butonde bwaffe kati kanzire mu butonde bwaffe katini Banyankole Banyarwanda tulina embeera etubeeramu etasobola kuva mu ffe ntwe tetumala geesiga ne bonnaaza nonnaaza n'amabega naye nga you don't belong to me tomala geesiga era in the end nze gyokoma okunoonya ebinsanyusa gyekoma okunoonya how will I eliminate this person kuba agoyinze deep mu bintu byange nga ate sandyagadde is not part of me kiri mu butonde kyovola omusajja yagowe eyeyita Kabira endala owasa omukazi Omunyarwanda n'akuzaalira abaana ng'abaana bonna bafaanana ye nga tewali akufaanana kumbe ba anka abakyala bamwanyinaze towakana nga baana bona baana bange bafaanana mamaabwe aleka yansinga yasibakanya omusayi kojja olinga agamba nti Amongo muzeeyi abadde takyamwesiga ati kati kambuuze Amongo asinga Kadaga amaanyi ku bye yakolera Museveni ntannakolayo akikiwale na Kadaga kye yakola oba oli muvuzi wa kidduka akulembedde n'agwa mu kinnya vukosi naddako abajja kigwamu kati oyiya plan ki olina kujja nga weetegeso kibuuka kati Amongi byagezaako ali kuba muzeeyi Museveni ne banne ye muntu asobola n'oteekawo omuntu n'avuganya omuntu we naye ng'ekibalo kyakumukujjawo oyo ke kaseera kati olowooza Amongi tamanyi ngeri kyolanya gye yagendamu olowooza ye takimanyi agimanyi kati kyatya olwedde ebweru tasobola kuddukirayo si omu ku baliko sanctions kati akimanyi naye Amongo mu maanyi ago ge yeetuse saawa zino amazike yabadde ayina biriivu nti owa Nupu asobola omujjayo kubanga omukyalo oyo naye badde bamugamba nti si mwangu muzito abadde agenda omuvuganya kwe kutya ate ayina ne biriivu nti mwami Museveni asobola omuteekako omuntu omunafu n'amuwa amaanyi n'amugjayo tuze omanyi tulina engeri gye tusuulira nnyo entertainment industry tuze tukula nga tulaba firimu ez'ebikonde si bwe kiri ne tulaba firimu z'ebikonde n'olaba omugagga abagagga ne babeetinga opponent ogwe mwadde mwasibiddeko ssente nyingi ne bagenda ne bamusasulira mu backstage mu dressing room najja wano ne bamukuba ne muwaana omunafu then ne wajja omunaku nga ye yajja kuprovinga nsi nti nze kigendererwa kyange sikunoonya ssente wabula kukola linnya ng'omukulu w'ebikonde champion najja n'akukubira oli bulijjo gwe mugamba mbunantameggwa kumbe baddengako amaanyi agamuli emabega ba opponent be bonna badde babagula kati agamaanyi amaazi aganita Amongo ago kati firimu ezo ziba zirimu entertainment zirimu n'okusomesa kati abasinga bafokasinga amukubye ya nawanika amagulu ya ngenda yiga bikonde n'otatunulira kikolwa ebyo ebikolwa bye bateeka mu messages enkusika ezo nzife abamu ku balaba firimu oba bawuliza music bye tunoonya kubanga tulina abantu abalaba firimu mu kategori za mirundi egi esatu waliwo alaba to pass time waliwo alaba kunyumirwa then nawabawo alaba nga nze firimu eno yatandise etya bulamu buno erimu ekyokuyiga weba inspiration n'okifuna wabanga mu America ye yazanya bino ng'ate mbiraba mu Africa kyekitegeeza we are all passing in the same situation regardless where you come from nga kati lekanzire ku ground nange sidamu kugwamu manji tumalirize ne Nabanja yabalange ate wazi Nabanja his excellency amuyita atya
Abera ni mama wa abera sema. Abamwanyinaze. Abanja. Abera mwanyinaze. Bambi. Bambi. Nze ndiwe mubende mama na banja. Nze ndiwe mubende. Mwami yakikorese kagenderere. Nze ndiwe mubende. Microphone tejja kafuna gwe twefaye. Ni wabaje kagenderere. Nze ndiwe mubende. Era ndio omukwabo abayagala okukakasa nabanja kye yagamba abantu beka kumiro nti tebafuluma mayumba basigale nga begalide singa his excellence akyala mu kitundu. I went there to witness ngambe ndiberawo ng'omujirizi ngambe banaye president wange agenda kuswara inze mwenyini n'abasirikale benyini benasanga ku hoteli yoyo omukyala bakimanyi nagenda nabo okuva eka kumiro nga tugenda ekisiita kuba twayita nekkuba erigende mu Itanzige. Flaga yange ku piki enene entono kuba mu maaso waliwo flag entono emabega nga nasibye flag enene nenkwata kabana nenkasiba ku kugulu kuba nali nesabisa ne element okukakasa ndaba nti ayitawo wankyukakyuka sagala bagambe mbu yadde yesabise tetwamutegedde kuba kati akabonera nti flag yeggwanga kati fa abalwanyi abatuufu ab'eggwanga kuba fa beetise flaga kikakatako gwe nga Munnayuganda okwagala ensi yo ate ebisookerwako kabonero kagwa kati eyo tukyagijjako oliwo olinawo olaga nkujjako ng'oli mirimu gyo oyagala kati nina bbiri wembeera mirimu gyange wabaawo ennene ebeera ku piki kwentambulira then wembanga ndi mu kutambula nga siri ku piki enyambala eno anti nsi yange kinkakatako. Kati nabanja yagambye abantu mwabasombi babajje mu bindi naye nga sigenze wala mu kusooka yagamba Kyagulanyi abantu abajja Kampala nabanja yabyogera nimbye yabyogera kati saawa zino ate bavudde mu bende kati lwaki ate abavudde mu bende yali alina badisipasinga ne helicopter ya police mbu yali azzeewo ng'alina walaga abantu abajja awo baali baze kulaba. Do you know how much it takes to fly an airplane from Kampala to kosa kasente kawera binnya bingi awo olaba amafuta ga piki gokka ga buseere kati weebuuza agaabwe naye olowooza ayina wawulira ayina ente gyatunze oba poloti gyatunze basobole ogagula era yenze naawe nooli anti gavumenti yenze naawe nooyo nooli abamugulira ne bamuwa ebyo bintu byonna byali mu kubalatiramu ezo emmotoka ezatambula nze neera njagala mbuuza ekibuuzo what are they trying to show tebabanga balina akantu ke bakola manyi mu bintu by'ebyobufuzi there is a way how people play their games kati ne olabanga police etambulira ku Kyagulanyi naye nebanga tekuba muntu bakimanyi there are those whom we call watchdogs bakalabalaba kati those people are trying to frame that as security but they are protecting his excellence and the team tovola bolabawo zimambe ezo ziki kuba ne waita bamukola ki bamuleka bagezaako naye tebajja tuudisa kuba enaale mu busa buba butya bukala kungulunga munda bubisi ya akusekera bwati nga anoonya mwadde ttaano zange noonyeza nti engeri gye mubaka akakadde kakatese mu nnyumba wola ige mazima ge mazima mukama katonda Munyalanda wa Kyagulanyi gwebuze you are a whole prime minister ebitiibwa kasaawa zino Israel ina president Isaac bamuyita Isaac mpulira nswala n'erinnya lyange okubanga lyogerwa ku nsi etemudde abantu mu nsi sofa currently history aliwo mu nsi yonna kati Israel yasinze okukola genocide yasinze n'ehitira by the way yasinze n'ehitira ninga tehitira alwanya na mu nsi nyingi kati mpulira nswala ne prime minister Netanyahu wayogera mpologoma tugende buyindi na president ndabyeko anakatambinga ennyonyi yeri stack helicopter bade stack nga bali mugezaako jinyenya nyenye situke naye modi gwe bamanyi prime minister tugende Bungereza prime minister waragira tugende Germany chancellor instead of calling him prime minister bamwita chancellor yes kati nange na Germany teri ku nnono za Bwakabaka eri ku nnono za Bwakabaka yes kati botuna hande tugende Canada kati wotunula prime minister omulamba kuba naffe twafugibwa abantu abo by the no what Dubai Dubai
kati bw'otunulira omuntu ng'oyo okute His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu musajja watu naye ali mu kunoonya kalulu opponent jjukira ekisanja kya prime minister tekibeera kimu kiba kimu tebazaako prime minister naye andi kati ebifo ebyo biraba president yabyesigaliza yalina powers zaabyo vice president prime minister kati nedda abasekendi bonna kati olaba oza Moses Ali bandibadde nga bamusunsula ntandise okutegeera nga ndabyeko prime minister natandika okutegeranya ebyobufuzi Amama Mbabazi nga yaliko tujja tulaba Ruhakana Rugunda oyo omukyala naye azze kati njagala nkubuuze mu gavumenti ya Museveni okujjako abo abaami ba Amama Mbabazi bakintu prime minister kyavaako noddamu okumuwulira nga yeeyagaza tewali ate nobbo abo Amama Mbabazi batandika ekintu naye weebuuza ono gwe bali mu kukozesa obukozesa yatugamba nti Uganda erina enguudo kilomita 619 awo bigambo bimbuzeemu prime minister omulamba yatugamba nti Uganda erina kilomita enguudo 619 kwegamba akasanvu kaali kamuzibu walidde okwogera nagamba owa Museveni after using you agenda kubako byavuganya kuba omanye mu pyesembabule mama nyabo oluzungu lwafuuwa netusanga mukwano gwaffe Kana Kambata mbu Uganda ensonga lwaki tulina okubanga tulonda Museveni Uganda Museveni yawamba ettaka lya rais kati ya bbeeyi nga nze muna Uganda wansi atandikirwako kyengasizaako kubanga ettaka lya bbeeyi nziramu those are the people whom ebibuuzo byabakenzo nsibisobola nze senalya ne oba tonalya kati nyanukula omuntu alina nagamba ebigambo bino leka mbiddemu ne ku kamera mulimu lwe bukyanga osobola okwogera ekintu enaali mu kyekoze ng'okyogera mu sipiriti ya butuufu bwakyo naye ekibuuzo nze kyennyina ku mutima gwange lwaki ze Edwin airing out bagamba nalidde then kitegeeza wadde ekirungi kikoleddwa waliwo ebibi ebikyetoolodde ebitasaana kukyogerako kati gwobitegedde nti guys abatulaba regardless nti nkyaza abantu amwe a journalist by profession leka tukanye abatulaba kati tukanye abatulaba abaliko waliwo ekintu kyosobola okugamba nti kino Mwami Museveni weebale no nange ekireeta obuzibu ekikulu kiri kimu omaze okukyogera omaze okyogera airings out kyokka ate gwe ekikukwatako ng'omuntu kikunyigiriza okugeza nze nkugambye okuva lwe nava mu lubuto lwa maama wange okutuuka wano sijanjabirwangako mu government hospital not because nti my dad jali mugaga oba mugaga kuba ne kati jali oba nze nakati ndi mugaga naye engeri gy'ogenda process y'okuyisaamu oyinza n'olowooza omuntu wafudde lwakulwawo nakubonyaabo n'owuzika ng'ogenda mu private zonaateeka ku pressure nti ekyokubiri amasomero ga gavumenti gandibadde ge tweyuna cause we have the audacity okubasaba accountability kuba tubawo omusolo naye olumala ogenda mu office edimansa n'akugamba oli wadde mu mutwala ku private akikugamba bulungi nnyo n'omusomesa mwenyini akugamba bajja mu kirasi n'akugamba oba musomi oba temusomi nze omusaala gwange gugenda kujja ekyo kyokka ky'oba olaba abaana b'NRM be bawa akasente ba buloga concentration yaabwe tebeera ku kusomesa muzeeyi byakoze ebeera ku Kyagulanyi ensobi zaakoze which is very very wrong temulowooza nti nze ndi muyivu nnyo biraba mu ngeri gye mbyogeramu nze kankugambe toyinza kunkeeza ku makyo nvumisa National Unity Platform erina offices okwetoloola eggwanga lyonna ng'ate zonna ziri permanent mpuliriza va ku permanent kati ezo ziri region tetuwulirangako National Unity Platform nti bagigobye weepangisa wane Mubenda you witnessed it Land Road yabatabukirako abe NRM 40 years in the power two aba NRM abali mu district wane Mubende omudidi gwe bayiwa mu kalulu they can contribute that little money ne babaka akataka kubagula ne bazimba ko office nabanja akikoleka kumiro osanga district nyingi kamba bulire nga ne kasoro java go muwulire wa microfinance ayimba mu 7 botaka mu atukampa office bapangisa okerotya ku machovu kibiina bwe kityo tu toyinza kunvumisa kibiina ngo omuntu bamukutta bobo kadde bitano
nga sise namujugo bakwata n'obuwumbi bwe ssente ali mu kamera agamba twagala kweddiza Buganda oba kwagala obutayagala eggwanga tugenda ditambulira mu ngeri ya nyondo NUP we yategera nti oli yabbye bitano bamu exposinga. That's why nyina gwe nabadde naye. In fact saga eyo okimanyi yavirako nono wabusiro oyo mu assessment yabwe naye kasibakoledde bulungi mwami Myerago kati eyo saga yonna kubanga bayagala okusaidiringa naye saga yo ne batwaliramu bonna abatulaba njagala tukanye bino ebigambo bye twogera regardless owagira kibiina kinze saagala mbere nga nsosola. There is a common problem that unite us, and that very common problem nabawe ekyokulabirako bwe mwagala muŋŋambe mbakolere investigative journalism mbalage emmotoka ezifiira ku kkubo lya Mubende Mitiyana olunaku, mbalage emmotoka ezifiirako a week, mbalage ezifiirako omwezi, omwaka gwinza oba omunene. Kati mubuuze ekibuuzo mwezi emmotoka ojja kwekanga gundi yayina emmotoka kuno Ameria Kyambadde zaaragawa maali ngumu zabanga za Ameria Kyambadde maali ngumu za ate luno gudo zikyakolera mukozi wa atali mu gavumenti gyawaana ezo zifiirako kuliko kalita ekyagiraba ku kubo lyaffe yani mpozi sibanyina bananyiniyo naye rabo ne link bus mpulira mulimu abanene leka tuteke zihia says wabali naye mweze motoka mwabatulaba mu mujogamba nti box body ya balamu. There is that very common problem that unite us. Kati ekibuuzo kiri kimu tugenda solovinga tutya ebizibu ebitugatta ngate twawukana mu njogera mu bikolwa tuli ku kirala government tuli mu kumaliriza nene n'ekintu kye nawadde mbuuza abantu bwenkolerawo mu katale omanyi tulina ebintu bye tubuusa amaaso Eddie nga woyogedde nange kuba njagala kukola lumu nkwate n'obutambi buli wentambula n'ebifaananyi tubiplayinge wano njagala ombuulire road blockage we wali osanze traffic ng'eyimiriza emmotoka etise kasooli ng'etise amatooke n'osanga ng'emmotoka y'amata eyimiriddewo jipe road blockage ate emmotoka ezo zibeerako number plate za NGO kitegeeza ki baba ba investor baba investor eyo tuveeyo njagala mpola olunaku olwo gwe wali osanze nga bakola omusajja atembeeya amatooka 3 ku kagaali gwe wali osanze omuntu avuga piki y'amata nga bamugambye ssebo oleese ebidomola by'amata 10 mu tawuni tuwe Mpooza mpaayo olunaku olwo ne banga agezesa okwata enkoko 3 oyite mu tawuni ng'ozitembeeya ssebo leeta wano Mpooza ssebo leeta wano bakutwala tolinye nze bankwatirako okwayiwe nga ate nalina mwana muto nalina kasita kange n'enkoko nzije waka twayerigano muwoza mpaka wansi n'enkoko ne bagimenya ekirungi nagenda mu ofisi ne bansisa abakazi bakatale batabukira omuwoza naga oyo omwana asomera okulaiti kyo gato mumanyi olooza wa mukyalo ogenda mugwira bugwizi we mutwe mubba abantu tebaba bantu kunwanako omusajja ali akutte enkoko agitutte ngawera jirya naye abasajja abo bavuga amatani gwe bali bawoozeza olooza bakikola tebakimanyi basebo ne banyabo okuva gye twatandikidde munzikirize tugenda basi Nkube ene Kasambya investor kyaliyo oyo NGO aleta amata kubanga solo ita kwa traffic nzo wenkoko nze bakankwata emirundi tojibala kyegegwa bankwata abo kugundi awo kana katawuni kafe katabalanga bankwata olwo lugudo lweka 10 omanyirwe basinga kutya kuba traffic bankwata mbwe enkoko zitadde maaso ne mabega mbate kati wano indicate batagenda kulabika mbate kati awo piki ateza amatezo zidduka piki ani asinga bamatovugo obubi badduka nawe oli osanze nga ani amukutemu naye n'ogamba omuntu nti this thing is systematically organized from up alimba tuli bana Uganda wosala wolunda ente ezo nze ni mama toke gange. I'm here to be objective. I have to defend the government. Tell you mwebala okuva gye twatandikidde Omuyalanda wakyagula nyono lumu nebe bali nkube emigo nkulayirira ko kazigo ko kwembaleeta wamanze kakumiro naliyo abaana baga kabalegalega naye abe Kampala bamanyi olunyolo bava wabbo abamanyi olunyolo nkulageko bano be Kampala abasajja batu ne bakazi batu abalabika we negwe alena yagala solidarity yabwe juzi we bali Hoima Hoima ya uma Hoima yakadirira Busoga Busia yakadira Busia baba Busia jiwerevo Busia yo jiwe kyayo Busia usungu babujjawa obalaba awuna okiraba kine kibara bakiyita simanyi kilabu kyalenga tosola bera nga toli weni UP eyo no kisita n'abakozi bo munda nze ngenda kutambuliza buli kimu
mwebale kuba gye twatandikidde wama muleke mbasibulire wano atakumira mu ssaala nnyini ggulu nansi nsaba enkya olunaku olw'enkya am here pray ni mukusaba kandi Nabbanja yagenze okwewozaako Prime Minister baako Prime Minister w'eggwanga bakole nti ebyo bateekeddwa okukola mu ofisi gaabwe Allahu akbar sallallahu wasallama bwe bukulembeze obutuufu Kyagulanyi bwatutuma kusinkana olunaku olw'enkya mu Saturday drone agakatula mugulu musabe kirumira twandibeera nayo olw'enkya Saturday drone has been a while nga tetumulina yansuubiza nti olunaku olw'enkya tuyinza obeera naye munzikirize mbasibulire wano atakumira musaala nsaba mba nkuumire tusinkana omulundi mulaba nange nga maliriza ani alina kagundi ka protest vote ako kalogo akampi njagala nkasibenga ku video abakinangobya ate nga lwakibagira nga bakubira gino girumamu wadde olumu ogirowooza n'ebizibu n'obigatta nga ate ebizibu bisinga emigo ensi yokka emigo gyetukubye gimala okusinga egy'abantu yako kamera